leave us in peace. We are going, but don't disorganize us. No, I'm not a peaceful person. I have agreed with you. I have spoken to you. We have agreed. Now you want You said you are telling them in one word and they are leaving this and they are leaving. They are leaving. This is their country. This is their home. This is their home. Sagala temunize nange. Mbade kam, zikanyiza namwe, njogede namwe, lale sijikubye, atoyagala katikoza abantu ngabudewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Embeera ebadde ya bunkenke wali mu bbendobendo ly'Erakai wakati wa Ssaabakunzi wa NUP ne Deputy Spokesperson amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olubaddewo ate we luwedde poliisi n'eyagala okukwata abaana. Kino kitabudde Alex Waiswa Mufumbiro bavuddewo bubi nnyo. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa osobole okubeera nga obitegeera Munnayuganda ampuliriza. Gye buvuddeko nakutegeezaako nti eggwanga erya America lyatuuka ku nzikiriziganya n'eggwanga erya Uganda wakati ku basibe oba ku bantu ab'amawanga ag'enjawulo abayingira mu bukyamu mu ggwanga erya America. Kino nno America yasalawo bano ebadiporting oba ebakwate ebazze mu mawanga gye banaafunira oba oliawo obubuddamu. Uganda yemu ku mawanga ageesowolayo ne gakkiriza okubeera nga gagenda kubuddamya abantu bano okusinziira ku ssimu ekubiddwa era ng'ebadde mu masekkati ga Mwami Museveni kw'ossa ne Secretary of State amanyiddwa nga Marco Rubio. Ampuliriza basobodde okubeera nga boogerezeganya bingi bye batuuseeko era nga twongedde okubeera nga tukitegeera nti Mwami Museveni azzeemu n'ayogera n'omukulembeze w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Donald J. Trump Buterevu. Tugenda kubeera nga twogera ku biki oba oliawo ebibadde mu ssimu eno na biki ebigendereddwa mu nteekateeka eno. Tugenda beera nga tubimanya asonga ate nga nkugyawo tugenda beera nga tutunulya ku Ssaalongo Erias Lukwago omuloodi w'ekibuga Kampala aliko mu kiseera kino. Ebigambo nabyo abirina tugenda beera nga tubitunuulira katono nnyo. Tugenda kwekondako ewali owa Mathias Mpuuga Nsamba tuveeyo twolekere ebigambo nga bwe bizze. Webale nnyo atwegasseeko mu kaseera kano akakawungezi. Katukole bwe tuti tusobole okubeera nga tukomawo tukuweereze mu bujjuvu. Katono nnyo tukomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko mu kaseera kano. Yenze Sajjime maze okubeera nga mbukaala yakatwegattako vidiyo gituwere like ate nga eyalikinga edda mukwano gwaffe eyalikinga edda atanaba kubeera ng'osubscribinga genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Lunaku lwa Sande kansuubire nti wayiseeko omwekerezi oba mu church n'otendereza ku Mutonzi ate asobodde kubeera ng'oyitayo kansuubire nti ewaka wafunyeeyo eddakiika eyita oba ekowoola Omukama Katonda. Kale katutandike bwe tuti olunaku olwaleero tutandise ne Ssaalongo Erias Lukwago ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ayogerezeganya n'ekitongole ekya NEMA kino ekimanyiddwa okumenya bannayuganda buli kaseera. Bw'anaakola atya wano we yeekukumya ajja kuvaayo. Mbakakasa mwami balire gakankwasa yonna gye weekwesa waggulu mu kizimbe kino tojja ku magguguma za mbiro. Tugenda kumuteeka kakazito nga bw'okiwulira tajja kwekweka wanalooze nti agumazeeko ave wano agenda amenya abanaku mu lubigi aleke bahaamu wano okufa n'obutanya gwa Mbakakasa. Tugenda mu Paalamenti mu kakiiko ka Sseggona nayo bamusamoninge tulabe oba tajja. Waliyo akakiiko ka Kosase tugendayo Paalamenti emuyite. Ekyokubiri tugenda mu maaso ffe eri mu kitongole abo abakugu bagenda tuwa lipooti olwaleero kubanga baatukakasizza dda hamu talina pulaani naffe tulina enforcement yaffe. Kakati ono bw'aba agaanye ng'akyekwese wano tugenda kukola naffe ekyomu kitongole ekyaffe. Ekyokusatu ono tali waggulu w'amateeka mukulu obalire gakankwasi tali waggulu w'amateeka.
tugenda muteeka kakazito k'amateeka mbakakasiika. Yeah. Have you listened to that? Yes. Finally now we see. Yesalongo Eliasi Lukwago oluvannyuma lw'okulungula essaawa ezawerako bamala ne bamukkiriza n'ayingira. Now Eliasi Lukwago agamba Nema tegenda genda maaso na kubeera ng'emenya abanaku, tegenda kuzannyira ku banaku nga ye waali, naye bamenya lusanja ng'atunula, n'agendayo n'asaasira basaasire. Eliasi Lukwago agamba nti temugenda kubeera nga mukolagana n'omugagga Hamu mujje mumenye omunaku nga ffe tuli wano tutunula. Agambye amazima ga Katonda alayidde okufiira mu kitooke kya Gonja temugenda kumenya bannaku wano nga nze wendi omulodi w'ekibuga Kampala. Bannabyabufuzi bano olaba Lukwago wano tuli mu kaseera ka campaign ng'alumemba n'ogamba bannange omulodi mwali, naye nga amazima gali nti ataasa butaasa kifo kye ng'omuntu, ataasa butaasa kifo kye ng'omuntu. Lord Mayor byonna ebigenda mu maaso mu kibuga waabimanyi, byonna ebigenda mu maaso mu kibuga abimanyi, ebimu biriko n'emikono gye. Era twayongedde okubeera nga tutegeera nti omulodi w'ekibuga Kampala diiru ya kukuba NUP bakansala ba NUP, kubanga bw'abanga byonna byayogera ayogera ku bakansala ba NUP, ayogera kuba David Lewis Rubongo yaba SG wa NUP, ayogera Crop Joel Senyonyi, naye nga tayogera ku bbaluwa yawandiikibwa Mwami Museveni. Kitegeeza Lukwago aba ne kyagamba. Kyokka ate ekisinga okwewuunyisa abakuba NUP, Lukwago ali mukuba NUP nga sina kyokka, wabula alina abamu munda mu kibiina kya NUP. Okusinziira ku mawulire nze ge nasobola okubeera nga nfunako gye buvuddeko, mbu yandibeera nga coordination erimu ne omukulu amanyiddwa nga ani akulira Kosase. Kati amutegedde mutegeera, tamutegedde toofaayo, nja kubeera nga nkusanga amadda. Nzikiriza, in fact genda mu comment section ombuulire gwe kikyolowooza. Kakati tulonda akalulu kaffe wano, gwe owaani akalulu ku mu Kampala ku balimu ezo, engini abalimu ezo ne Eliasi Lukwago. Omuwulidde Eliasi Lukwago ali mu kulwanirira muntu wa wansi era abayiiriddewo omubiri. Basajja mmwe mwekoze ebintu. Nina akatambi kenja okuzanyira mu maaso awo wennaaba nkafunye, ne katusooke tweyongereyo. Kirira mu comment section ombuulire Eliasi Lukwago wagwan. Katuveeyo twolekere ebigambo ebibadde wakati w'ab'ebyokwerinda n'abakulu mu NUP mu bitundu ebyeraakaayi. Katukole bwe tuti then ate tukomewo. We are going, but don't disorganize us. No, I must have spoken. I have agreed with you. I have spoken to you. We have agreed. Now you want You said you are telling them in one word and they are leaving this and they are living. They are living. This is their country. This is their home. This is their home. Sagala temu nize nange. Mbade kam, zikanyiza namwe, njogede namwe, lale sijikubye, ato yagala katikota abantu mabudewo. You said you are telling your people they are living one minute. Why do you want to ask people? They've beaten a woman. A woman comes and attacks my eyes. You beat a woman. They beat a woman. What is all attacking? They The beat police a woman. said. You beat a woman.
That is wrong. Apologize for that. Wrestling. You want to provoke us? How can you wrestle civilian? We have removed it. We have agreed with you. We have removed the rally. You are marginalizing us. We will not go into your position. Alex, move down. Tukanyiza nawe tubikoze bye tukanyiza byonna dale tugijewo twogedde nammwe ate temutuwuliriza. Why don't you listen to us? Lwaki obadde kikabiri ng'avudde Kampala? I am the deputy spokesperson. bwabwe bw'amataka ebyeddala tebaagala twogere ku kitta abantu baffe bakola ki bebattira obwereere. Tebaagala twogere ku kitulugunya abantu, batulugunya abantu baffe babawambira mu zidrooni. Naye nga bwe tugezezzaako manyi totta kibe nga tonakola ki kakati tutaddewo akalembereza ne tukaba twogereziganye kikye mwagala nti muwandiike netukkiriza tugenda kuwandiika. Weewaawo nyongera okwebaza gwe akyatwekuumiddeko. Webale nnyo, webalire ddala. Eyo y'embeera ebaddewo wakati w'ab'ebyokwerinda n'abakulembeze okuva mu kibiina kya NUP. Njagala kutegeezaako embeera eyo evudde ku ki. Ekitundu eky'Eraakaayi kimanyiddwa kyekirimu omukyala gwe bayita Kinyamatama. Mwenna mumumanyi Kinyamatama yoyo gw'owulira eyali akaabya Jeno Kayanja. Kinyamatama yakabeera omubaka wa Paalamenti ndowooza ebisanja nga 3. Ne bw'obuuza Kinyamatama yaani, abantu bajja kugamba ekintu kimu, tumujjukira we yali awaabira Honorable Zaak nti erinnya ly'okuwulikika liwulikikidde nnyo mu by'ekisiru okusinga eby'amagezi. Okitegedde? So ne ku guno omulundi NUP erinayo candidate wa Eraakaayi. Candidate wa NUP akonfrontingiddwa oba alumbiddwa ekibinja okuva ku sayidi eya Kinyamatama. Era wabaddewo bbato y'amaanyi, wabaddewo okulwana nga tebaagala NUP ekuba erukuŋŋaana. Naye olukuŋŋaana emaze n'erukuba. Bwe bamaze oddukuba ate ne baagala okubeera nga bakwata abantu oluvannyuma lw'olukuŋŋaana. Bwe bakitegedde nti bano abakulembeze nga Waiswa ne Ssaabakunzi bagenda kuvaawo, ne baagala bakwate abantu babateeke mu makomera. Kino kijjeeko Waiswa, Ssaabakunzi n'abalala ne bava mu mbeera ne balumba abasirikale bano. Ke kakavuvuŋŋano koolabyewo. Naye ng'emabega eŋŋumi y'oyo candidate wa NUP gw'olengera ku screen yawo, gwe baagala okuteeka oba yagenda okuvuganya Kinyamatama mu bitundu byeyo. So embeera bwetyo bwebadde. Njagala mu comment section ombuulire gwe kiki ky'olowooza ku bakulembeze oba ku bakulu ab'ebyokwerinda ne bakama baabwe okubeera nga buli kibiina kya NUP tetuwulira kibiina kirala. Mulowooza ebibiina ebirala tebikola activities? Bikola era bigenda mu bantu ne byegula obuganzi. Naye wonna NUP weeteeka ekigere baagala kutema butemi. Wonna weeteeka ekigere baagala kutema butemi. So embeera bwetyo bwebadde. Ab'ebyokwerinda ne ku guno omulundi babadde baagala kukwata abantu. Naye ekisinga okubeera fani, bakola ku biragiro bya Kinyamatama atateesana mu Paalamenti. Dwe twamuwulya ng'ayogera yali ateesa Paalamenti, abakazi ba Paalamenti baveeyo bavumirire ekikolwa
Honorable Zake Chiakola mbu yayimirira mu constituency ye n'amuvuma byebiteeso byaleetayo. So embeera bweto bwebadde poliisi tekutteewo muntu n'omu naye oba oli awo Wayiso Mufumbira abeera kutambula n'agenda n'abakulembeze singa abaana abawerako bali mu kkomera tekisobose kubeerawo. Mu ngeri emu nzikiriza nsobole okubeera nga nene emboozi njikuwa njikuzanyira osobole okubeera ng'ogitegeera. Katuwulirize NUP nga tukyagiriko ekwesa empiki y'ebyobufuzi. Buli kibiina kyolaba mu opposition kiri mu kubeera, in fact kuviira ddala ku NRM ne DF PFF ebibiina byonna mu Uganda biri ku bunkenke bigamba bano abasajja bagaba dikaadi y'obwa MP. NUP ekutta abasajja mu Uganda wano bannabyabufuzi bonna bali awo bali ku mavivi bagamba abasajja bagabe kaadi. NUP egamba bagoba agulina abagoba alina football ffe tugulina bwe guba muzannyo nga matatu ekwesa empiki baaba ekwesa essa so byonna nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tubyogera njagala tuwulirize ku birowoozo by'abasajja okuva mu DF katuwulirizeeko then ate tweyongereyo. NUP Masaka teyina kifuna kimu kyegenda kutwala ogambe kulwokubiri muliudo kulwokubiri tugenda kunomine omusajja nga taswadde agambye NUP Masaka teyina kifo kyonna kyegenda kuwangula. Can you imagine? NUP Masaka teyina kifo kyonna kyegenda kuwangula. Ekinga okuzizayo empapula mu kibiina kyaffe abeesimbyewo tugenda kubeera ku office wa Honorable Mpuuga wali musobote wakabona mu kibuga office ku Wood Street tugenda okubeera bwe tugenda okulaga ekibuga Masaka kiki kyetu nga wafunda mona ofunda tesigana nsonga kugenda mu ate n'ekirala ffe tuli mu buyinza bwa Masaka ffe tulina ababaka tusobola okukola kyonna kye twagala. Omusajja agambye be bali mu buyinza bwa Masaka era be balina ababaka. Owulira eryanyi eryemanye n'okujeyita okujeewulira. Ekisooka Masaka nga Masaka tetulina mbaka n'omu tugenda kuyizinga. Kasita bane muwulirize mwami Kasita bino byenjogera mbyogera by experience. Masaka nga Masaka City situlina mbaka n'omu tugenda kuyizinga. Abaki aba DF Honorable Bwani kakyaddayo Honorable Masasi Mpuuga akyaddayo muwulirize ayogera ono akubaganya birowoozo Honorable Juliet Kakande bonna tubazzayo mu parliament ya Uganda. Buli kifo ekiri ku level ya local council tulinako omuntu gwe tusimbyewo. Ekyo si kyakwebuuliriza ate nga n'embifo ebimu bannaffe tebalina na bacandidates. Ekyo nkyogera nze ng'omukulembeze wa Kimanya Kabona division kuba mbyo. Omusajja agamba Mathias Mpuuga akomawo kitegeeza Mpuuga bano bakimanyi nabadde njogerako ne mukwano gwange jjo ekiro nangamba in fact leero ku makya nangamba Mpuuga tagenda kwesimba ku bwa president ne mugate kisoboka ayagala kakasa bobi nangamba tagenda kwesimbawo kati statement yono giwulidde ababaka baffe bonna bakomawo Mpuuga akomawo Juliet Kakande akomawo Abedi Bwanika akomawo ani omulala sibeebo mbo bakomawo bonna si kibi bajje nekyenjagala okugamba omusajja kati agamba atya nti NUP teyina kifo kyesobola funa Masaka agamba Masaka yaabwe na byonna nkoze nenkebera buli wantu mmanyiwo akakiiko k'ebyokulonda ka DF kali Masaka olwokubiri n'olwokusatu kagenda kukola Greater Masaka yonna. Kimanya kabonera tujja kwenominatinga ku lunaku olwokubiri ngenda mukungwe ejja kubeera ku lwokusatu. Kasita kyogamba nti guno gwe mukisa atalina ssuubi lya kaadi ya NUP naye ayingire muti guyinza okuba omukisa gwabwe kubanga ate nakyo kiri kye bagambye nti kutuusa kati tebamanyi ani agenda kukiika ku kifo ki.
kakodyo kateketeke kuba bakimanyi nti singa bamala ne balangirira nti kaadi ya kimanya kabonera tuyiwadde Judy Mbabaali balabanga wayinza okubawo omwaganya ogugamba nti nze kuteesa kanziruke ngende mu diki mu DF atenga oli bwanika atenga bwanika fe twateekateeka fe kati bye bagaana okuwa abantu baabwe kaadi bali ku byabwe kitegedde fe Uganda yonna tumaze okunominatinga ababaka abagenda mu 3 ba MP Bukoto Central batemye tojali but yes jali batemye nze mbwe boyagala kumanya masaka Bukoto East stina Kalungu East bayinayo tuyinayo lukoda bayina lukoda bayina bayina kati salongo kenkubulira ekyo ne mawogole wanamuga bayina muganda ngono awadakola ku BBS muwagala embazi yammwe ne mutema mu dakiika 3 ekimu ku byatujja mu Nairobi nkikubulira ekimu ku byabajja mu NUP bwe bubbi bwetyo DF bweyetesete NUP akwese empiki buli omwaginoonya tagiraba kale wamambulira olowooza DF egenda kukola etya mu kalulu ka 2026 DF egenda kukola etya mu kalulu ka 2026 nzikiriza tuveeyo tweyongereyo mu bigambo ebirala nga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo nakutegeezaako gye buvuddeko waliwo ekifaananyi ekyo nakutegeezaako gye buvuddeko nti eggwanga erya Uganda lyatta omukago n'eggwanga erya America oba lyatuuka ku nzikiriziganya n'eggwanga erya America ng'enzikiriziganya zino mwalimu Uganda n'eggwanga erya Honduras eggwanga erya Honduras nga kuno kwali kubeera nga babudamya abamu ku bantu abali mu makomera abaakwatibwa mu ggwanga erya America nga bayingirayo mu bukyamu kakati America yasaba amawanga ag'enjawulo okubeera nga ebaweereza abantu bano mu mawanga agaayanukula ne Uganda yattu mweri mu mawanga agaayanukula ne Uganda eyaffe mweri era Uganda mu kwanukula kuno bwetyo neesaba bagiwe abantu bano wammanga omuli Abafirika n'abamu okuva mu Asia naye ng'erinako akakwakkulizo oba obukwakkulizo nti abantu abo be bagiwa bateekeddwa okubeera nga tebalina rekodi za buzzi bwa misango so ne bisigalawo mu nkuubo era abantu abamu batulaga nti babadde bawangaalira mu ggwanga erya America ne ku nsalo za Mexico ate eggwanga erya Honduras lyo lyasaba abantu aboogera olulimi Oluspana kubanga nabo bakozesa nnyo olulimi baluyita bati Oluspanish ndowooza munantereza emba nkoze ensobi so eggwanga erya Honduras lyasaba abantu aboogera Oluspana oba Oluspana kakati Uganda ng'ensi olunaku olwaleero njagala kutegeeza gwa mpuliriza wabaddewo essimu wakati wa US Secretary of State Marco Rubio ng'agenda maaso n'okubeera ng'ayogerezeganyaamu ne General Yoweri Kaguta Museveni ku lukomo lw'essimu era nga bano badiscussinze ensonga ez'enjawulo n'ez'okukwatira awamu naddala mu nteekateeka eno ey'okubeera nga baleeta bano ba refugee oba badipoti kakati emboozi eno ng'amaze okwogera Secretary wa State amanyiddwa nga Marco Rubio bw'amaze okwogera wabaddewo okwogerezeganya wakati wa mwami Museveni kw'ossa n'omukulu amanyiddwa nga Donald J. Trump era nga yafuga eggwanga lino bati enjogerezeganya zino zibaddemukko oba oliawo bye tusobola okunokolayo
betusobola okulokolayo biringa bino wammanga nti bwabaddewo okwogerezeganya wakati w'emirembe n'okubudamya abantu bano enkolagana ya Uganda n'eggwanga erya America ebadde si nnungi nnyo olw'ensonga nti America etadde nnyo sanctions ku bakungu b'eggwanga Uganda bangi bataddeko sanctions nga n'ebyobugagga byabwe yabibowa mwabo be bateekako sanctions mwe muli ne mutabani wa mwami Museveni General Muhoozi Kainerugaba kakati ezo ensonga size zimu kuzibadde ziteesebwako ensonga ezibadde ziteesebwako ze zaaba dipoti oba dipotizi bano era ng'okusinziira ku amanyidwa nga Marco Rubio n'essimu ebadde wakati wa mwami Museveni ne Trump eno y'essimu esookedde ddala okwogerezeganya mwami Museveni ne president w'eggwanga erya America era bwe batuuse ku kwogerezeganya batandise okubeera nga batunuulira essimu ebadde direct okuva mu Washington DC era ne mwami Museveni ng'asinziira wano mu kwogerezeganya batutegeezezza nti wiiki eno sekretary wa America ng'amaze okwogerezeganya ne mwami Museveni n'omukulembeze wa America Donald Trump n'ayogerezeganya ne mwami Museveni balina ebintu bye baasoose okulowoozaako ku bye baasoose ne boogera ku bumulumulu obubaddewo wakati waabwe obumulumulu bwe nkutegeezezzaako okugeza Uganda yagobwa mu mukago ogwagowa ogugugatta byansuubuligana mu Uganda eteekeddwako sanctions wano na wali ku bakungu ab'enjawulo naye nga Donald Trump bw'abadde ng'ayogera taagadde nnyo kwesigama ku byemabega kubanga bino bye twogerako obumulumulu obubaddewo wakati wa Uganda ne America bwaliwo ku mulembe gwa Joe Biden kakati Trump ye yatekinze over office mu kiseera kino ye president tebaagadde nnyo kutunuulira bino ebya Joe Biden babirese ebbali ne baagala batunuulire bino ebigenda mu maaso mu kiseera kino era wakati mu kwogerezeganya basoose ne beebaza Uganda ne mwami Museveni okumwebaza okubeera nga akuumidde ddala emirembe naddala mu mawanga agaliraanye agawano mu East Africa ne bamugamba ssebo weebale tukulaba era tukuwulira emirimu gikwasaganya egy'okuuma obutebenkevu n'okuzza emirembe wano mu East Africa mwami Museveni ndowooza bw'abadde ku ssimu ayina omuyambi ogwaga ndeetera kutuzinyweko bagambye bansiimye nkuumye emirembe mu East Africa ndeetera kutuzinyweko ndeetera kutuzigwenyweko wano bongedde okubeera nga boogerezeganya era ne bategeeza nti Uganda egenda kubeera nga ekolera wamu n'eggwanga erya America okulaba nga bano ba deportees batambuzibwa bulungi era okutuusibwa mu ggwanga erya Uganda era okugenda mu maaso n'okubeera nga bakakasa kwe kwebaza emirembe n'okwebaza engeri mwami Museveni gy'akuttemu ensonga z'amawanga nga bategeeza nti azikwatidde ddala bulungi naye ate era njagala okitegeere nti newankubadde bino byonna tubitegedde endagaano eno ey'amawanga gano njagala kutegeeza nti tewali we boogerera ku ssente ze bawadde Uganda okubeera nga kubanga abantu bagenda kubeera bano be baleeta US egenda kubeera ng'ebalabirira mu Uganda naye mu byonna bye tuli mu kugenda mu maaso n'okusomako n'okutegeera mpuliriza era tugoberera tewali kasente we kalabikira nga bwe tugamba nti eggwanga erya Rwanda America yagamba egenda kubeera nga buli dipoti gwe baatwala mu ggwanga erya Rwanda omuwendo gwa ssente gwaliko era ne tugutegeera mu Uganda batulaga era batugamba wano nti
batugamba nti Uganda ebyensimbi byo boy tebitegeerekese, tewali muwendo gwe tusobola kubeera nga tutegeera. Naye ebyo byonna ng'ebitadde ebbali according oba okusinziira ku Foreign Affairs Permanent Secretary amanyiddwa nga Bagiri Vincent Waiswa yavuddeyo n'agamba nti tumaze okubeera nga tutuuka ku nzikiziganya n'okkolera awamu, okubeera nga tutunuulira awamu n'okubeera nga tukuuma abo be bagenda okubeera nga batuwa. Endagaano eno etaddemu okubeera nga bawa ekitiibwa amawanga gombi, okwewa ekitiibwa amawanga gano ge tugamba okuli Honduras kosa n'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya America, era nga bagamba nti wano batuddinemu kyakasente, akasente ko tebakwogerako boy. Ne batwongera wano ne batugamba nti Uganda also prefers that individuals from African countries shall be the ones transferred to Uganda. Abo abava mu ggwanga erya abava mu continent ya Africa be bateekeddwa okubeera nga basingira ddala okuleetebwa mu Uganda. Naye nkugambye bakkiriza n'aba Asia abamu. The two parties are working out the detailed moderates on how the agreement shall be implemented. Bano bagenda maaso n'okubeera nga bongera okwogera endagaano eno eyinza kuteekebwa etya mu nkola. The Uganda government is yet to communicate on the kind of camp where the deportees will be hosted to, as well as the immediates that will be needed. Nti bano bagenda maaso n'okubeera nga government ya Uganda egenda maaso n'okubeera nga etegeeza oba ejja kuba nga egenda maaso n'okubeera nga etegeeza bano bagenda okuleetebwa ba deportees wawe bagenda okubeera nga oba oli awo babeera na biki ebyetaagisa. It remains unclear how the two countries will run the program, which is accepted to cost millions. Wano bagamba nti bino bisigadde tebitegeerekese bulungi wakati w'amawanga gano butya bwe gagenda okutambuza programu eno, which is expected to eteeberezebwa okubeera nga egenda kubeeramu millions za sente empitirivu. The deportees are among thousands of illegal immigrants in the US who are being targeted by the President Donald Trump in the ongoing crackdown to end illegal and undocumented immigrants in the US. Bagamba nti ba deportees bano beba abamu ku nkuyanja 10,000 nga bwogenda mu maaso n'okuba ng'olengera ku screen ampuliriza, abamu nga bayita ku mazzi oluusi ne bafiirayo n'okufiirayo, abalala nga bo bayita mu bbanga naye nga America bagiyingidde mu bukyamu. 10,000 abayingira eggwanga erya America mu bukyamu, abalala mu bumenyi bw'amateeka tebayina mpapula. Kakati US is seeking to reach an agreement with many countries to receive deportees who are currently being held in the detention prisons. Eggwanga erya America ligenda maaso n'okubeera nga likola endagaano n'amawanga amalala mangi okulaba nga galisiivinga oba nga gaweebwa ba deportees bano abali mu ggwanga erya America ng'era mu kiseera kino bali mu makomera. Apart from Uganda, ng'ogyeko Uganda, Honduras has also agreed to receive Spanish-speaking deportees from Latin American countries only. Eggwanga erya Honduras lyo ligenze maaso n'okubeera nga litegeeza ligenda kulisiivinga abo bokka aboogera olulimi Oluspanish era nga baveeyo mu ggwanga erya Latin America bokka oba mu mawanga agali eyo mu Latin America gokka. Weewaawo yeye embeera eriwo. Mwami Museveni asobodde okubeera nga ayogerezeganyako ne President Joe Trump ku nsonga ez'enjawulo.
kakati nno Dulinda babuuza nti Obubangladesh bwalagawa abaana besunga Obubangare bali ba Bangladesh yes tebali ba Bangladesh bali mbeerabidde bannange eno emmundu gye yatokota erinnya ndyerabidde eri obufagani abaana ba wano kasita bawulira nti olutalo eri emmundu eseka ne bawulira nti Uganda egenda kuleeta obufagani ne bagala tufunye babwereere ku nnaku ebalumu ojja kukasa mu kifuba kakkakane bugenda okutuukano nga tebulina kabina ng'obubiina tekuwulire waga nedda naye bannange abafagani baalagawa kino tukibuuziza emirundi naye nja kubaako gwe mbuuza mbulira abafagani gye baalaga ebyaddala bateekeddwa okuba nga balinaku we baalaga abafagani si mu bubi so kale twagala bateera wano twagala bagamba nti mubadde bawuliriza balungi mwebale nnyo mwebalire ddala mukutu oli ku gwa DPTV Uganda yenze Sajjime mbadde ne Morgan munzikirize mbateere wano tusinkane nate olunaku lujja kubeera lwankya mbaagala nnyo